ne tukuleka nga bakira buli kimu kitegedde bulungi. Webale nnyo wenna wosinze okutuliriza ali ewaka, ali ku mulimu, ali mu kutambula akadde kano nenga otaddeko paal. Webale nnyo, webale ddala. Nze omukugulukunguno nga bwe mukimanyi obulungi nti tubadde tukyatambula ne Titanic. Ebirala ebikola amawulire ku level y'ensi yonna, kuva Kampala, Masaka, ebyabadde mu abirabye n'ebirala bingi ebyo tujja bikuweeri mu inside story inshallah. Olwaleero tuli mu Titanic, seri yaffe gye ekyatambula nga tukunnyonnyola ebyaliwo, kubanga twabagamba nti wano tusikamuko emabega okujjukiza byewawulirako, okutegeeza byewawulirako nga tiwabitegeera, okunnyonnyola byewalaba oluusi mu firimu n'ebiba biseeko emyaka bingi. Ye fokasi yaffe wano mu programu ya Reporter. Kati nga bw'otegedde nti tukyatambula ne the Titanic. Era ate liyitibwa Titanic engeri gye lyabbiramu na byonna ebyaliwo. Sabbiiti bbiri eziise lwe twatandika. Era bw'oba waliko Sunday ewedde, naleka nkutegeezezza nti eryato lino nga omugoba waayo Captain Edward Smith alidduka emisinde emitirivu ddala, bafuna warning nti bannange mugenda kutomera, gira osale kaliro, osala kaliro, naye nga tawulira. Era twagenda okuva wano ku Sunday nga bennyini abaali ku Titanic balina kye balengedde, akabi kajja we tutandikira kaakano. Nkutegeeza nankugamba abagoba b'eryato lino bonna abaali bavunaanyizibwa ng'oggyeko captain, ba radio operators abaali batudde waggulu eri mu bridge, bonna baali bavunaanyizibwa ku kulaba nti eryato lino litambula bulungi awatali kufuna buzibu bwonna. Kati nga 14 eryato litambudde okuva ku Lwokusatu nga bwe twabagamba, litambudde Olwokuna, Olwokutaano, Olwomukaaga, katuli tuli ku lunaku lwa Sande we twali tukunnyonnyola. Ennaku z'omwezi ziri 14 mwezi gwa 4 Aprili omwaka 1912. Bafunye warning nti bannanga amazzi bwe muyita gali muzi iceberg, ebyaziyazi ebitondeddwa okuva mu mazzi, iceberg zikutte, zibeera mu mazzi agannyogoga ennyo. Babalabudde tebawulira. Abantu bakira bali ku lyato lino bali 100% sure nti baali safe. Kakati ba radio operators bafuna 6 message mukaaga okuva ku amaato amalala obwaguga gaali gabayitako warning, babagamba nti ekitundu mwe muli kya icebergs bwe kiba kisoboka, please omugoba w'eryato captain kendeeza ku speed. Babayitako nga bona abeera ku kkubo oli kuli e Masaka, abavuga drone ezo be basinga okuba n'effujjo, abavubuka abazivuga naddala ku lw'e Masaka. Abayitako n'ogamba nti naye ddala ono gy'alaga anaatuuka ng'emisinde gyadduka ng'olaba tegiri nnomo. Kale bafuna warning ne bano abaali mu Titanic, ekintu kipya fine, naye nga kidduka nnyo. Amaato amalala gatandika okubaweereza warning nti ekitundu we muli kirimu icebergs, please slow down, nga tebawulira. Kati mu biseera ebyo ice conditions mu liyanja eriyitibwa North Atlantic byali bye bisinga okubeera ebibi. Ice okwata wakati mu mazzi n'akola ensozi oba n'akola olwazi. Mu biseera bya myaka 50 egyali giyise ng'obudde tebubeerangako bubi kwenkana bwe butyo, obutuusa amazzi okunnyogoga ennyo ne gajja ne gakola n'ebi ice ebigulumbala wakati mu mazzi, ziyite zi icebergs. Kakati ekyo nakyo kyaliwo.
ng'ebyaddala amazzi ganyogoga nnyo obudde bwe bwalimu bukyamu ekintu kidduka kamala Titanic. Ba radio operators bana abaali waggulu eri abalina okuweereza message n'okuwuliziganya be bafuna message mu nteekateeka y'eryato lino oba y'amaato. Ba radio operators omulimu gwabwe omukulu kulaba nga batuusa message ku buli muntu yenna ali ku lyato, okuli ba crew members, okuli ne ba operators bonna na buli muntu yenna yeetaaga okubaako kyategeera. Ba radio operators nga gwe mulimu gwabwe, wireless operators. Kakati tukitegeerako nti kampani eyali enkugu mukola omulimu guno baali bagiyita Marconi's Wireless Telegraph Company. Bano be balina omulimu ogwo omunene. Kakati era abasinga ku bo tebaali bamemba ba kampani ene ya White Star Line. Nga bwe twagamba nti abasinga bapangise. Kakati bano nga be balina okutuusa message bwe bafuna okuwoningibwa nga be balina okwongerayo message egendere ku Captain Smith bamutegeeze nti ekifo mwoli oba mwe tutuuse mu mazzi batugambye nti obuzibu bwa iceberg bungi nnyo naye olumu baagayala nga bw'ogenda okuwulira. Kati emirimu gy'abano emikulu kutuusa message eri ba passenger bababuuliranga embeera y'obudde bweri, ekyo kyekyali kisinga okubeera ekikulu n'okubatuusaako message okuva mu outside world kubanga wakati ku liyanja ku baali abali mu nsi endala. Ba radio operators bafuna message ezimu baeziginowalinga ezimu tezaatuuka eri captain okumulabula nga bwe ngenda okubuulira. Kakati ku lunaku olwo lwennyini kubanga eryato lino libbira mu kiro ekya Sunday enkeera nga Monday ennaku z'omwezi nga 12 ennaku z'omwezi nga 14 April omwaka 1912. Warning esooka bagifuna ku ssaawa 3. Eryato eriyitibwa RMS Caronia lye lyali libayitako era mu kubayitako ne libategeeza nti ekitundu mwe baali kyali kijjudde icebergs. Captain Edward Smith message eno yagifuna okuva mu radio operator n'akitegeera nti waliwo ko obuzibuzibu ku ssaawa 3. Kakati ezo zaali ssaawa 3 za kumakya. Ku ssaawa 7 dakiika 42 eryato erirala libayitako libaali bayita RMS Baltic lyali liva mu kampuni gye baali bayita Athenia yali ye Greek oba Buyonaani era babaweereza message babagamba nti please passing icebergs and large quantities of filled ice ye message bwe yali egamba. Smith message eno agifuna captain w'eryato era bw'agifuna nti jjukira nti chairman wa kampuni eno ya White Star Line baali bakoze eryato lino gwe baali bayita Bruce Ismay ku lyato yaliko yagimulaga namugamba nti why batugambye nti kulya ekitundu mwe tuli mu kitundu kya ice agimulaga. Era Smith n'ategeeza nti baali bateekateeka okulaba nga bakyusa course bakyusa mu lugendo oba bakyusa ku mazzi bakyusa engeri gye baali bagenze maso okuba nti batambulamu mu bufunzi bakyusa direction bakwata awalala. Ziba ziwera essaawa atuuliriza 7:45 budde bukyali bwa misana ku olwo lyabbira tutandise ku makya ku 7:45 eryato erirala lye baali bayita SS America lino lyali lye German nalyo ligenda maaso n'okuba nti libayitako ne libagamba nti baweereza message ba radio operator babagamba nti ekitundu mwe mulimu icebergs. Message eno tetuuka ku Captain Smith ensonga tetegeerekeka naye kigambo bw'okuba nti mu kaseerako eno message wejjira ku 7:45 ebimu ku byuma bya bano ba radio operators byali bifunye obuzibu nga tebasobola kusindika message eri captain ku kintu kino obwaguuga. Eyo message tagifuna. Then eryato eddala liddamu libayitako olubuzibye ku ssaawa 1:30
bafuna message endala eryato baali baliyita SS California libayitako emmeri endala obwaguuga California bwenjogera eryato oyinza ogamba nti maato ga bulijjo wabula emmeri endala obwaguuga gye baali bayita California ebayitako ebaweereza message ebagamba nti bannange kitundu we muli kikyamu. Emmeri yasembayo bawa message egibawa ku ssaawa 3:40. Eno baali bagiyita the steamer Mesaba. Bano bagenda maaso nabo n'okubawa message naye era message eno amawulire galaga nti tetuuka ku Captain Edward Smith eyali omugoba w'eryato temutuukako. Kigambibwa nti ba radio operator mu biseera ebyo baali bize nnyo mu kutransmitinga message okuzituusa ku basaabaze era nti n'ekitundu kye baalimu ekyo kyali kipya nga balina obbabuulira bwe batuuse n'ebirala byali bikwata ku kitundu. Kati message zaali mpitirivu mu biseera ebyo naye nga bali bize bazituusa ku basaabaze ba passengers. Kale eno message eno yasembayo n'etagenda. In fact message esemberayo ddala bagifuna ku ssaawa 4:30. Eryato eriyitibwa California babawa message. Kakati newankubadde nga ekitundu mwe baali ebedda kyali kya mutawaana newankubadde nga baali bafunye messages empitirivu ennyo, Captain w'eryato tiyagenda maaso n'okuba nti akendeeza ku speed. Mu biseera ebyo ku ssaawa 4:30 obudde obw'ekiro ku olwo ku Sande eryato lyali liddukira ku notice 22. Kitegeeza nti lyali lidduka kilometers 41 mu buli ssaawa, kilometers per hour, nga lidduka kilometers 41 mu ddakiika 60. Speed yali nnene era jjukira nti eryato lino baali balikoze nga lya notice 20 nga baali balikoze nga lya lisobola okudduka kilometers 43 buli ssaawa. Kakati bw'oba ogeraageranyiza speed kwe lyali liddukira ng'akalimi kumpi kaguddeyo kiringa banakuwa emmotoka eya speed 108 kati n'ovuga 178 n'olekayo 2 zokka eyo emmotoka ebedduka nnyo. Kati eryato lino lyali liteekeddwa okudduka kilometers 43 buli ssaawa. Kakati lyateekeddwa okudduka notice 24 buli ssaawa nga lidduka 22. Lyali lidduka nnyo ensonga lwaki nti abaali baliyitako nga beewuunya. Omusajja ono Edward Smith atuuliriza eryato lyali vugidde okumala akaseera. Yali avuze emmeeri zino obwaguugo okumala akaseera. Yali alina experience kumpi ya myaka 40. Ekyokubiri nga kyakola ekisooka kyali akola lya kimanyi nga bw'otegedde. Ekyokubiri nga n'eryato lyavuga pyattuku nga buli kimu kikola. Ekyokusatu nga abaalikola bali 100% sure nti terisobola kubbira ne bwe lifuna obuzibu. Nga n'abasaabaze abalitambuliddeko nabo bwe batuba balowooza. Ne bakuru members abakozi bonna atuwuliriza nga bakimanyi bulungi nti terisobola kubbira. Abadduka. Akati atuliriza eryato nga linaatera okutuuka werifunira obuzibu. Titanic anaatera okutuuka waafunira obuzibu budde bwa kiro. Ennyanja batugamba nti yali welcome nga nsirifu. Abatambulira ku mazzi oba wali otambuliddeko ku mazzi mutuuka mu budde obw'ekiro naddala obw'ekiro n'emisana kisoboka naye obudde obw'ekiro osobola okutuuka ku mazzi nga ebyaddala mateefu mazibu. Nga singa wabeerayo omwezi ku ggulu ng'amazzi gano gafuuse nga ndabirwamu ng'osobola n'okwerabamu nga tegeenyeenyamu yadde nga gasirise. Era akaseera ako nti gabeera n'okunnyogoga gannyogoga nnyo. Kati obudde bwe butyongezako kusiigira ekifaananyi ekyaliwo. Saawa zigenda okuwera 5 bapaasenja abasinga baakooyedda
bagenze kwebaka mu zikabini zaabwe. Nabagambye nti bw'oba watugobolera okuva gye twatandikira, Titanic teryali lyatu lya bulijjo oba teryali mmeri ya bulijjo, teyali mmotoka nti ogenda kwebaka mu mutto. Nabagamba nti osobola okugeraageranya ku a floating hotel ku mazzi nga balina gye baali basula, ng'osobola okuva mu kasengeko n'ojja n'okiringa eno ku balcon n'ogendako mu restaurant n'ogendako mu gym, byonna byaliko. Kati kitegeeza nti gano gaalinga maka kumpi mapangise. Titanic esemberera okutomera ekyaziyazi nga bwe ngenda okukubuulira. Basemberera okutomera ekyazi. Bapasenja basinga bamaze okugenda okwebaka. Bamaze okugenda okwebaka. Kati waggulu eri ku bridge oba ku ttawa waggulu abagenda maaso n'okuba nti balengera, bamaze n'okukyusa command kubanga bagendanga bawaanyisa. Olwo bajjeewo second officer gwe baali bayita Charles Lightoller waggulu, bakwasizza mu first officer William Murdoch. Kati yalengera byonna ebijja. Kati ku lookouts eyali avunaanyizibwa okulaba n'okumaga amaga buli kimu baali bamuyita Frederick Fleet ne Reginald Lee. Balaba ebigenda mu maaso. Kati bagambe nti empewo mpitirivu, budde bwa kiro, we bali wannyogoga nnyo, ocean eri very calm. Basaabaze batandise okwebaka obedda abadigida. Kati beebase mpolampola ng'era bwe oleetambuliddeko mu lugendo, musobola naddala obudde obw'ekiro, abantu mu lugendo lusobola okutandika nga bantu boogera naye gye zigendera eyo mu maaso okugenda okwekanga nga dereva yekka yasigadde atunula. Okitegeera abaali batambuliddeko mu ngendo ezeewala tusobola okubeerawo emboozi initially mu kusooka, naye gye biggwera nga dereva yekka yasigadde. Ne wano bwe kyali nga bakuru members abali concerned ku ntambula ya Titanic, ba pilot abali mu bridge, abali ku lookouts, abali ku radio operators, nga kumpi basigadde nga ne bakuru abatalina nnyo mirimu beebase. Yaato ligenda naye lisemberedde okutomera iceberg. Bagambye nti ocean mu biseera ebyo ng'eringa giraasi, nga n'emunyenyi waggulu zisobola okuba reflected. Naiti yaazo embeera bw'etyo bwe yali. Mu bbanga bagamba nti eya yali very clear, tewaaliwo mwezi, obudde bwali bwanzikiza. Kakati kitegeeza nti icebergs zino nga tebasobola na kuzirengera bulungi nga ne babateekako zi binocular kubanga zali tezisobola kulaba mu nzikiza, okuggyako Titanic okukozesa amataala gokka agagiriko. Ebyali bisigadde byali bizibu bya kulaba. Wakati mu mazzi batambula naye basemberedde okutomera ki. Kakati ne bano bakalabalaba abaali ku lookouts, bakalabalaba tebali aware, tebalina kye basobola kulengera mu mbeera eyo. Ku ssaawa 3, ssaawa ziri 5 n'ekitundu, ku ssaawa 5 n'ekitundu finally babaako kye balengera. Bano bakalabalaba abatunu si bano aboogezi b'oku mikolo beesi be ŋŋamba bakiweewa Shahid bamusenze alanda. Bali abalina okulaba nti ekkubo lye balimu liryoke. Ku ssaawa 5 n'ekitundu omu baali bamuyita Fleet, omulala nga bamuyita Lee. Babaako kye balengera mu maaso naye nga tebakitegeera. Atulabye bulungi, balina zi binocular fine, bati budde bwanzikiza. Balina kye bakola ki? Tulabye eki naye bakirabye tebakitegedde. Bali mu Titanic ali almost at a full speed kiduka.
kati bana abalaba abaziga ekkubo liri litya abalengera ebinnya omanyi naffe wano e Kampala tugenda kutuuka ekiseera tusabe ba co-driver emmotoka zaffe nga weetaaga okuba ne co-driver ng'alina ne zibinocular kubanga ebinnya bingi asobole okutaza kuba waliwo ekiseera woba nga olina ekinnya kyolabye ng'ekirala tokikoze eki tokirabye eno ku lefuti ng'owaliyo ekinnya ng'ate gulabe kiri ku right kati ebinnya ebiri mu Kampala muno tujja kutuuka ekiseera nga dereva takyamala omu nga motoka erina okubaamu omuntu alina zibinocular alengere bulungi ebinnya bya mwamigu nya bya gavumenti nabaga ebinnya ebya gavumenti kuba baali babisimbamu ebitooke gavumenti yajjo n'ag'omu buto n'ebikuuma nereeta n'emmamba ne zibeerawo wakati mu kukuuma ebinnya byayo kyova olaba nze mbyeyitira bya gavumenti era ndowooza nti bw'eba eyagadde esobola obbiziba mu lunaku olwo babeera baagadde bwe baagala basobola obbiziba ezo omu kubatakkiriza bwe bayogera nti tebalina ssente bwe baagala basobola naye tebaagala bwagazi ndowooza bibanyumira maybe tuzzeeyo nkuyisizaayo buyisa eyo ye reality ku ssaawa 5:30 nkugambye nti balengedde bagamba naye bagamba nti eno olw'okuba nti amazzi galinga mmira mu biseera ebyo kimu ku byalemesa bano okukakasa kye baali balabye naate nga balina okuweereza message eri very accurate kumbe ebyaddala baali balengedde nga waliyo ki iceberg ekinene kiri mu maaso naye tebalabye bulungi naye nga balabye naye nga tebakoze eki tebalabye bulungi balaba ku ddakiika 30 ezaali zise ku ssaawa 5 ku ddakiika 30 ezaali zise ku ssaawa 5 kakati bagamba wayi katugire nga tweyongera ku ssaawa 3 ku ssaawa 5 n'eddakiika 39 bongedde okusembera balindemu eddakiika kubanga bwe baalaba wali okusooka nga bwe mbategeezezza basooka ne bagamba nti tulabye bulungi naye katulinde twetegereze bongera okusembera naye message eno okusembera okwokubiri kwali tekukyagasa maybe pilot baali basobola omwalaatinga mu emabega wali naye tebaali sure nti balina kye balabye ekinene nga batyo mukozesa ensobi oba muwa message etali ntuufu kati laba bwe balaba ebyaddala ku ssaawa 5 n'eddakiika 39 ku ssaawa 5 dakiika 39 ebyaddala kaakati luli babadde tebalabye tebategedde kye balabye kati ku 5 dakiika 39 budde bwakiro basaabaze beebase kapiteni ekintu akidduka okukamala olwo balaba ebyaddala ekyaddirira nga bakuba bide bateekako ebide balengedde akabi basumulula atuliriza ebide tulimu alipoota na mutaayika akabi kamaze okugwa bagambye nti balengedde ki ebide tukomawo agezaako okukola kye baali bayita oba kye bayita port around maneuver naye atuliriza tekyasoboka mukadde ako era mu seconds ntono Titanic nekuba iceberg Titanic atuliriza mu kaseera ng'agezaako okukyusa direction wennyini we yakubira iceberg ennene kakati mbagambye nti budde bwakiro ebiranga nabbi kwongera maaso obitegeere ekibuuzo kiri nti nga banakuba mu kinnya ebintu bibiri bisobola okuzuukusa bw'oba oli ku luguudo either bakuba ku hamp n'ozuukuka n'owulira bw'obadde osumagidde oba bakuba mu kinnya kati ene Kampala ffe tulina bibiri tulina ekinnya kikuzuukusa
ye bw'otazuuka ku kinnya ky'e Kampala tuyinza no bwe tuba tuli mu mmotoka nga tulina we tulaga mu Kampala wano emmotoka n'egwa mu kinnya nga mulimu eyeebase bw'otazuukuka bw'otudde nabo mu mmotoka tuyinza okutyamu oba yazirise oba yafudde nga tetumanyi tazuukuse ekinnya kinene oteekeddwa okuzuukuka nga bakikubyemu bulungi okitegeera kati bw'otazuukuka nga bakubye mu kinnya e Kampala abali Masaka ezamu enguudo nnungi abali mu up country naye wano ewaffe e Kampala oteekwa kuzuukuka kati bw'oba tozuukuse lwa kinnya waakiri ojja kuzuukuka olwa hampu ekibuuzo kiri nti bw'emala okukuba ki iceberg kino abasaabaze abamu in fact abasinga nga baali beebase balina kye baawulira kubanga guno gwali guntu gunene bwaguuga dekisi ez'enjawulo balina kye baawulira baawuliramu okukankana okutono era ne basigala nga beebase ngenda kutuuka mu maaso awo nkubuulira embeera eyaliwo bano si bo bazuukusa n'abazuukusa abasinga abaloodi abamu baagaana n'okubazuukusa naye ng'ekintu kyafunyedde obuzibu kubanga tebasooka bagamba baawuliramu kale onawulya emmotoka ekankanye okubye kahampu benyenyamu katono naye nga bakola ki baawulira Titanic emaze okutomera era nawo tewaaliwo kutya kubanga baali bakimanyi nti yali powerful nnyo etomedde kati bw'etomera kitegeeza nti yali alina okusitoopinga kati nga balina okujja beetegereze damage yenkana wagi yali efunye damage oba nedda mu sekendi zaatuuliriza 7 zokka bagenda okulaba mu sekendi 7 bagenda okulaba nga ga ice aganene agamu gatandise okugwa ku zi deck eziri mu maaso kale katugambe nti otomedde ekintu ogenda okulaba nga waliwo ebigudde ku dashboard bigudde mu maaso awo oluusi endabirwamu eyatise singa ebeera mmotoka ne bamanya nti kiro kabenje kabadde kanene kisitopinze kati nga wayise eddakiika 5 nga wayise eddakiika 5 bwe ziti injini zonna eza Titanic zisitopinga injini zisitopinga bagenda okuwulira nga injini zisitopinze abaali batunula batandika okwebuuza nti oba kiki ekigenda mu maaso kubanga okusooka tebabategerezawo kyali kibaddewo kati ekiddako kwetegereza balabe Titanic yali efunye buzibu kwenkana ki wansi gye yali etomedde bagenda okwetegereza nga Titanic efunye ekituli ekinene wansi agamba tuwedde ekituli ekinene ng'ebyaddala n'amazzi gaali gatandise okuyingira bagamba nti damage gyefuna yali kumpi kubanga lwo inquiry yateekebwawo okunoonyereza Abangereza batandika okuba nti banoonyereza era omu ku architecture aba company ene yakola eryato company gye baali bayita Harland and Wolff architecture waayo omu gwe baali bayita Edward Wilding bamukunya ababuulire ekyekiyinza okuba nga kyabeerawo kati bagenda okwetegereza nga kumpi fuuti 300
kituli nga kituli ne bategeera nti ebyaddala obuzibu bwali buze. Obuzibu bwali buze wansi Titanic ezzeemu ekituli ekinene ng'amazzi gatandise okugiyingira immediately yingini zistopinze naye bakira abali ku lyato lino bo tebamanyi nti waliwo obuzibu obuguddewo. Kale abamu bawulira yingini nti emmotoka tekyatokota kale Titanic bawulira tekikyakola ki. Mazzi atuliriza gayingira mpola mpola. Abakulu beetala tebannabakakasa kintu kinabbira tekibbire. Kati magambe nti above the waterline there was little evidence of the collision nga tebamanyi abali waggulu. Mu first class abagagga gye baali batudde mu first class naddala mu dining eri abaawulira waliwo abasangibwayo nga balya mu budde bwa kiro naye nga bo bali eyo beeriira nti balina kye baakola ki kye baawulira. Abaali mu first class abalala baawuliramu katono ne beegendera ku byabwe oba ne beebaka nga tebamanyi kyali kibaddewo. Abaali eno wansi kumpi n'amazzi ku ddeeke eryesembayo wansi abo bo baawulirirako ddala ekiwera. Bagamba nti bo baawulira ekiwera naye tebakitwala nga kikulu nonta nti bwe baatandika okuwulira omukka. Bano abaali wansi bwe baatandika okuwulira ba firemen batandise okwogera water amanya nti ekintu kiyinza okuba kifunye obuzibu. Kitandika okufulaadinga amazzi gayingira nga gayingirira atuuliriza ku bwobobaze bakiyita 7.1 ton per second 7.1 ton per second ku speed 15 times faster than it could be pumped out. Nga amazzi gano kubanga baali balina ebyuma byonna ebisobola pumpinga amazzi agayingidde ne bagafulumya naye nga speed y'amazzi gye gayingirirako nga nnene emirundi 15 okusinga speed gye baali bagapampingirako okugafulumya. Kati nga bapampinga amazzi gadduka speed emirundi 15 okusinga speed yaabwe gye bagapampingirako okufuluma. Kitegeeza nti ago tosobola galwanyisa. Kati zi boiler room bagenda bazikulozinga kuba bategeera ndi singa amazzi gano aga ocean agaali ganyogoga mu biseera ebyo singa gajja ne gayingira mu zi boilers kyali kisobola okutulika ne kyabikanga bomu. Ba engineering staff bakola kinene nnyo okulaba nti zi boilers zino ezaali zijjudde hot high pressure steam bazigala mangu okutaasa risk ekyali kiyinza okuba nti kiddako. Naye otegedde nti bali mu kaseera kakazigizigi balwana ba stokers ba firemen bonna bagamba nti omuliro gwonna ne zi boilers ezaaliko bazireducing. Buzibu bulabisa atuuliriza Titanic mazzi gagiyingidde ebintu oba
parts zaayo kumbi 16 compartments 16 zitandise okweyawula. Abasaabaze ebyaddala bonna tebannaba bategeeza. Bakira batono nnyo abamanyi nti waliwo ekikoze eki ekibaddewo naddala maybe abaali wansi, naye mu bufunze nga tebamanyi kigenda mu maaso. Bambi bakulu okusinga ba engineer bakola obuteddiza, bapampinga amazzi bagafulumya, ziboira bazijjeeko, engine za stopinze, bali mu kaseera ka kazigizigi, bagezaako okulaba oba banaasobola. Captain Edward Smith oluvannyuma afuluma gyali asinziira okubonga eryato lino. This stopins ndikoze accident, mazzi bagapampinga out ate nga gayingirira ku speed. Kati bamanyi kiddako naye nga balwana mu kaseera ako konna mbagambye bapasenja bali mu kwebaza yazimba mu bufunze abasinga beebase tebamanyi na kigenda mu maaso. Akaseera ako kennyini Captain Edward Smith avaayo. Wavaayo ki ekyaddako? Sawa oluzingidde 6 avaayo. Kiki ekiddako? Buzibu buzze. Bali wakati mu mazzi, ensi gye balimu ya mazzi wala nnyo n'okuva ku lukalu, ng'obuyambi buba bwakujja abayanguye ennyo abajja kujja mu ssaawa 2. Kaakati ogenda kukkiriza tukomewo. Captain avaayo. Jjukira nti ono yali mukwano gw'abagagga. Kaseera kana atera okutuuka ak'okubuulira abantu abali ku lyato nti bannange tugenda kubbira, naye tebannaba kukakasa. Bayenjiniya bakyagezaako okukola ekisoboka balabe banaasigala nga bafulootinze kungulu paka nga bafunye obuyambi. Kati Captain avaayo. Bwe tukomawo awo tugenda okutandikira. Tuli ku Pal FM, programu Reporter Namtaika.